abana bali Saudi, Qatar, Dubai, wona bankubidde omulanga bakaaba. Abana bagamba nti abasumba bagala bagoba mburokoye, bajja bagoba mburokoye lwaki? Kubanga omwana yankabidde nawulidde n'ennaku. Omwana yabadde ayina ekintu nga kyagala musikamu omutima nga buli gwe yeebaka. Nga bw'aloota alaba emizimu kwegamba Mukama nandaga nti ennyumba eyo abo bakamaabe bayina abaana be battiramu baali baana babiri. Kati so waliwo bakoleramu saddaaka. So omwana bwe yankubidde nemusabirako naye omwana abadde akaaba n'amazima naga musumba tugambireko abasumba be Uganda baagala tugoba mburokoli batya kubanga omwana angambye nti bwakubira esimu omusumba wene Uganda nga tanayogera naye amusaba sente Katonda alya sente ndikonka bulyo mwami soda nze ndina obusungu ku mutwe agamba Katonda alya sente kati ze mutujjako muzitwala nga muzimuwa zino sente zetu bajjako tubeera betugenda gula za kedi zaffe tugenda gula motoka zaffe tugenda kusindika abaana ffe bagenda kusomera Bungereza bagenda kusomera mu Amerika bafu wenzungu abaana abadde basolooza abaana abadde basolooza Katonda talya sente mwami soda nga tutagenda kuweereza nabi wa mwaka nze sikanda kuwaayo nzikiriza n'okuwaayo nze omu nali siwaayo naye bwe nali siwaayo ekyantuukako mirimu gyange gyasibwa negikozimba naye Katonda yansindikira abasajja baali babiri nzikiriza baali beeyo bajja ne bandaba nga sifuna sente ne bangamba Robert lwaki bintu bya Katonda tobissaamu sente nze nababuuza ne mugamba ebintu bya Katonda birimu ekitulidde okembiseemu sente mwana soda Katonda yampadde obunabbi bw'omwaka guno 2025 yali sande oluwedde Katonda yabikkula eggulu bweti njagala abawulira obunabbi buno mwenna akabasa oba kabiri kagenda kuva ku basirikali okutandikira ddala ku musirikale owa wansi wa poliisi wagenda kuva obuzibu. Export TV to the world. Kale mukwano gwange omwaka guli 2025 lwali ennaku z'omwezi zirinnya omwezi Gatonnya Januari lwalimi Lunyanyimbe nze omwana soda nate tugobye bumale eno ye story esoose mu mwaka guno ya musumba yangamba si musumba yangamba nabbi yesoose omwaka guno so mbadde nkusaba ogiwulirize era osseeyo nnyo omwoyo Bayibuli egamba alina amatu awulira omwoyo kyagamba ki kyagamba ekkanisa so njagala owulirize gwe abyagala n'atabyagala wuliriza ate osharinge subscribe nga tuli ku Ubuntu ekifo kino kisangibwa Lugalama Sanafu bw'oba oyambuka ng'odde Kasubi hotel balina ebisulo balina conference halls balina ne garden osobola okujja n'otegekera buli kika kya mukolo balina breakfast balina lunch supper buli kika kya kulya bakirina balina ebyokunywa balina soft ne hard drinks balina massage ne sauna bakubireko ebyokusoma guno omwaka mupya abana bagenda ku masomero mwana wa taata mwana mama kwate simu okubira essomero balita Cambridge Junior School endamba zaabwe ziri awo wansi lino essomero ekiri fudde ekyenjawulo ku masomero amalala nti bo omwana bamukwatako gently babanga bazadde the extent nti omwana bamulera mu ddiini ye ne bamulereramu ne bamusomesa curricula ne co-curricular activities omwana agenda ova ku ssomero ng'asobola owuga asobola osamba akapiira asobola okuba ebivuga n'okuyimba ate nga talent ebiseera bino eyambye abantu bangi omwana kasaatuka ku ssomero talina kyatwala okugjako mutwe gwe na fees mwabali ebweru w'eggwanga osobola obbakwasa omwana ne oba ogambye nti kamubawa emyaka 5 ffe tumumonitoringa ng'aba expo nga naawe omumonitoringa vaya bino ebyuma bikalimagezi ng'omwana asoma mulungi nga naawe osobola omulaba nze omwana soda abe yali kamera n'omukulu Daniel tusimbudde nabbi wa Mukama Yesu yeebazibwa amina sebo guno mwaka mupya nakyuse nnyo ya mwaka omupya tulina okukyuka enjiri njiwulira guno mwaka omupya kuliko omwaka naawe gukuliko essebo soko mbulize kuba kulaba abatulaba mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu oyo ali waggulu ennyo era sirekayo kukyogera kubanga bali angamba nti muyite ali waggulu ennyo okyogera lunye ya ekitiibwa n'ettendo tubimuddize oyo Katonda ali waggulu ennyo atuwadde obulamu atukuumye tukomyewo nate mwaka mupya 2025 naye ate ebiri mu 2025 abadde bali mu kusaaga guno omwaka si gwa kusaaga guno omwaka gwa mbirigo Katonda ina obubaka bwe yampadde nga buli obubaka bukambwe kwataawo ennyini obubaka bukambwe yabumpa ku nnaku lindakaawo bazebo ne banyamu ani atanna subscribe nga tukome wano subscribe nze share nga ne munno kamuwe nga tonnatuwa bubaka abantu bano batero tusumbwa nga bagamba Pastor Gordon yoyo no Pastor ani Monabbi
Nabbi gwe Nabbi Robert baba baagala ennamba yo nga tonnatandika leero gituwe gibasomera omuntu yenna agala okwogerako naawe ng'anyumirwa ebigambo by'oyogera ng'alina okuwabula oba ene support sooka omuwa ennamba yo tutandike obubaka bw'omwaka guno. Ennamba yange eri 0756 55 09 66. Omuntu yenna bw'aba alina obuzibu oba ayagala kunneebuuzaako nkubira kasimu bw'oba oyagala kusabira nze tusingwire Mirembe Robert free kubanga Mukama Katonda yagamba nti mbawadde buwa namwe muwanga buwa. Kansooke mpiseewo kano akantu kubanga waliwo abaana bali Saudi, Qatar, Dubai wawa wonna bankubidde omulanga bakaaba. Abaana bagamba nti abasumba baagala bagoba mu bulokole bajja bagoba mu bulokole. Lwaki? Kubanga omwana yankabidde nawulidde n'ennaku. Omwana yabadde alina ekintu nga kyagala musikamu omutima nga buli gwe yeebaka nga bw'aloota alaba emizimu kwegamba Mukama nandaga nti ennyumba eyo abo bakama be balina abaana be battiramu baali baana babiri kati so waliwo bakoleramu saddaaka so omwana bwe yankubidde n'emusabirako naye omwana abadde akaaba n'amazima naga musumba tugambireko abasumba be Uganda baagala tugoba mu bulokole batya kubanga omwana angambye nti bw'akubira esimu omusumba w'ene Uganda nga tanayogera naye amusaba ssente kimu eky'ekkumi n'okuwaayo simanyi crusade kituufu olina okuwaayo crusade nini bagamba nti kubanga bwe tugenda mu basamize batusaba ssente ate bwe tuddukire ne wa Katonda batusaba ssente kakati tulagewa. Bayibuli egamba tojjanga mu nnyumba ya Mukama engalonsa. Yes, Bayibuli egamba tojjanga mu nnyumba ya Mukama engalonsa. Naye Yesu bwe yali atusindika mu kubuulira enjiri yagamba nti mugende mubuulira enjiri temutwala kanzo 2 temutwala ngato 2 era temutwala ngansa bintu byonna mu masawo gamu kubanga omukozi asaana empeera mutegeera bulungi so naye abasumba tugenda ne tusukka kubanga abasumba kati abali ku mikutu bangi wona yakava onamusaba sente kimu kyekumi n'omusaba sente kugamba abaana bali mu buzibu bankubidde omulanga abasumba mbegayire bwe tuba tunaakola omulimu gwa Mukama ekigendererwa byaffe tulemeeko ebigendererwa byaffe kukola bukozi sente mweddeko kubanga kati abaana abali mu biyumba mubakaka sente kubanga omwana angambye nti alina omusumba omugwe yakubirako n'amugamba kale ensabira ndi nja kuwa at least bwe banaasasula omusaala n'agaana musabira n'amugamba kale ensabira at least bwe banampa omusaala nja kuwa n'agaana kumuwa. Kani imagine abasumba kati mufuuse basamize mufuuse balogo bano abarogo abamusaba basooka kusaba embuzi n'enkoko kandi bo baliyo abatalima mbadde maliko mulimu gwa Katonda gwe gulina okusasuza. Mukama yagamba nti mwaweebwa buwa namwe muwanga buwa kugamba omuntu ono bw'ona omusabiriza ojja mutamya ebya Katonda ojja bimutamya kubanga ono omusamize aba mukanda sente naye bwe bali ku mikutu abasamize naawe omusumba omukanda sente abaana mugenda batamya obulokole badde mu sitaani kubanga sitaani awulugumanga empologoma anoonya gwanaalya kakati sitaani akozeseza abasumba sente okufuuka ekyokulwanyisa kubanga mwana soda wankubulye nti bwenzija nze nenkusaba noli naye najja n'amusaba noli n'amusaba omuntu ono ajja kwetamwa ajja kulowooza nti kwegamba tubakola mu bukozi sente naye kano mbadde nkayisaawo buyisa abasumba mwenna abali ku mikutu nga mumpulire mulekerawo please n'enjala ne bweba ekuluma kwatibwako ensonyi Katonda eyakutonda bwaba Katonda yagamba buulira enjiri ajja kuliisa abasumba baba n'enjala. Yes. Abamu abeetaaga kugula amapuloti gaabwe abamu baagala kupangisa mayumba abamu baagala kugula mmotoka naye babiteekako abaana abali mu biyumba muteeka ku ndiga endiga muziteekako obuzito bw'amaanyi kwegamba mwana soda ku YouTube eriko ababuulizi b'enjiri bangi kati omwana bw'aba yakava ku nze n'emusaba najja ewuwo n'omusaba najja wa abe n'amusaba kati omwana agenda kulya buzibu ate nga kyemusabidde sente tekivuddeewo tekivuddeewo kati n'alaba ng'omukudde bukuuzi bwe sabira omwana kubanga omwana bwe namusabidde ekintu kiri kyalekeddawo neyeebaza omwana yakaabya n'amaziga ye mwana namugamba toddayo kunsiiza gamba musumba at least gwe kubanga tonsebedde 10 naye onsabidde ekintu nikivaawo namugamba nti musumba bwe nkuwanga akantu togaana nkwegayidde kubanga omuntu musabire Katonda amukolere Katonda ajja kusasula lwaki gwe bw'ogenda kusabira omuntu otunula mu nsawo y'oli
abasumbe kintu ekyo mu kikomi kubanga abaana mwababba eno mu machachi gamwe ate mbarumbye neri mbiyumba mbabbirayo mukama katonda atusaasire ekyo badde nkisaawo obubaka bwa nabbi mu luzungu abaapooso buli delivery bulungi nnyo ate abaapooso bubani abaji nabbi prophet yes prophet anabba obubaka butuuse bulungi nnyo era mmwe abakikola ndowooza akagatto kabatuuse ennaku ze tugamba akagatto kakutuuse kasaba kwongerako ekintu ng'obadde okikola so tugende straight mu ddaaza lino lye twolekedde nzijukira omwaka gwali gwa 2022 baatugamba guno omwaka gwammwe gwe muyingiddemu ne tusugwesunga ne tusanyuka nnyo covid kye yatukola kyali kyanjawulo kati naye guno omwaka 2025 abantu nga tuli kubinuka tusaganya twawangudde twagwisemu tuli balamu guno omwaka gwaffe okusinziira ku ggwe tandikirawo wennyini okusinziira ku bubaka bwaffe kakati barokole bannanga abali eyo nze nja kugamba baganda bange abandabana bagamba tuconnectinga oba oli bu Saudi Arabia oba oli Bungereza oba oli Canada oba oli tuconnectinga mu muntu bw'oba onamanya nti omuntu ono w'amazima oba muganda wange muyina kuconnectinga kubanga okuconnectinga tuconnectingira wano ku mutwe wali soul we tuconnectingira abasitaani baconnectingira wano naffe abalokole tuconnectingira wano kubanga wano ku mutwe wali oluggi oluyingiza mwoyo mutukuvu tebakulimba nti omwoyo mutukuvu ajja kuyingirira ku mutima omuwuye ku mutima osooka muwulira wano ng'ayingira omubiri gwonna ne gulyoka gubona amasanyalazi ag'obulamu obutaggwaawo okibulira nga wano wewulira ku mutwe gw'happeninga omuntu spiritually you feel it practically not spiritually you feel it physically n'owulira ayingira kubanga twagala tulowooze nti obulamu obutaggwaawo omuntu bw'aba connectinga ayogera nawe nga tomulabanga kanga ayogera ebigambo ebituufu nagamba nti okonfamingira wano waliwo obulamu obutaggwaawo obuyingira wano obulamu yes kati we buyingirira bubuno omubiri gwonna tuyinza okulowooza nti galinga amasanyalaze naye ekyo bakiyita bulamu obutaggwaawo ye mwoyo mutukuvu kakati kubanga kino ekiyingirira wano wandyegombye okukumalako essaawa nga namba oba omwezi mulamba naye bula kirungi nnyo owulira omubiri gwonna nga gunyumiddwa kasa mwoyo mutukuvu ayingira wano omubiri gwonna guyikibwa amaanyi ago n'owulira nga owulira obulamu obutali bwa bulijjo kwegamba mwoyo mutukuvu ayingirira wano yensonga lwakera bagamba nti baganda bange abali Saudi abali Qatar abali Dubai n'abali mu Uganda wonna bwe tuba tuconnectinga n'omanya nti the brother wo noga nti gwoli sister wange bwe naayogera ebigambo byange ojja kulira amasanyalaze gakuyitamu naye nga ayingirira wano naye nga amasanyalaze ojja kulya obulamu bwo nga buyine presence ekuyingiddemu bukyuka kakati ekyo kyetuyita omwoyo mutukuvu nti oluggi luli ludda wa luli wano teruli mikono teruli maaso teruli munyindo luli wano mwoyo mutukuvu ayingirira wano kakati babraza bange ne basista bange abali tujja connectinga ebigambo byange bwona obiwulira tuli mu 2025 eno ye video yange esoose kukola naye baganda bange abali oba muli mu church ba pastor nawe pastor oba obulimba bw'onolaba ka video kano ojja kitegeera kubanga ojja kulira amasanyalaze nga gakuyitamu kitegeeza ndi brother oli brother wange tuconnectinga omuntu yenna bw'abeera nabbi w'obulimba ng'ayogedde eki temusobola kuconnectinga tosobola kiwulira kino oboka kakikake kana akabonero kitegeeza kali kwegamba kali it is a prophecy eyingira wano kitegeeza nti omuntu oyo gweyogera naye mutuufu yakakasa nti mutuufu naye nga bwoba omuntu yenna bw'akunyumiza story n'otawulira wano manya nti story ebadde nkyamu tebadde ntuufu so baganda bange abaliyo tujja connectinga mubondinga nabagamba tujja kubeera muze tuli wano Uganda ku Ubuntu Hotel naye nga tujja connectinga mugenze mu machachi onaku z'omwezi 3 mu lumu babalagudde mugenda kuzimba amayumba mugenda kuwasa mbaga mugenda kusibwa mpeta naye lwaki abannabbi abo tebabalagula ebinagenda kubeera mu mwaka 2025 kubanga omwaka gubadde bakamala basabira wali tulabira Karamoja waliwo bana abaana bagenze kuyiga emmesi ate obuyumba obuyidde buli ebyalo simanyi bibadde nga 5 amayumba agayidde gali nga 25 oba 15 abantu bafudde abantu wakuba mukama katonda ayambye tebafudde amayumba gayidde lwaki ekyo abannabbi tebakirabye kinabeera mu 2025 so mwagala nnyo bannabbi abaliyo mwagala nnyo okulagula ebigenda kucamusa abantu naye ekyo si kya bwakatonda kubanga katonda bwe yatumanga nabbi Isaaya ne Yeremiya yamugamba nga genda wa kabaka amugamba nti wakoze ensobi kabaka bwe yatuma nabbi Nasani ewa
Daudi yamugamba nti sebo waliwo omusajja eyakwata akaliga ka mukamawe n'akalya ne mukamawe n'amutta. Daudi n'akyamuka nnyo n'agamba yaani oyo nandimuse singa yezo. Nabbi Nasani n'agamba yeggwe sebo wagenda wakwata Uliya n'omusindika mu lutalo n'afiirayo n'okwata omukazi we n'omuzaala mu mwana bw'atyo bayogera Mukama Katonda nti omwana oyo taaleme kufa yawotookerera naggwaamu maanyi. Abalokole twagala tujjewo obunabbi obukyamuukiriza lwakuba abantu baagala mu ssente bawere lwakuba tugenda kuŋŋaanya Namboole tugenda kuŋŋaanyawo. Yesu abasumba muyodde mwe muli bulungi naye endiga ezemuyita endiga zammwe bakyabonaabona ne renti baavulunkupe nga byoya mwe gye muli mugenze gula za keedi zammwe mugenze gula mamotoka gammwe muzimbye amakanisa amawoteeri gammwe naye abantu bemujje mu ssente baavulunkupe. Guno omwaka 2025 ndi mukambwe kubanga omwoyo wa Mukama Katonda ali kunze. Katonda avunaana ababba bannamwandu bwe n'ogenda n'oyola ebisawo bya ssente nabyabamu ababadde bayomba wakuba tebagenze Namboole kola kikuyola bayomba bayombye tebasolooza nga babadde balina okusolooza naye gwe bw'otegeka olukungaana Namboole bano abaavu naawe ani afunamu mbu Katonda mbu ekigambo kya Katonda alya ssente ndikanka bulyo mwami Soda nze ndina obusungu ku mutima gamba Katonda alya ssente kati ze mutujjako muzitwala nga muzimuwa zino sente zetu bajjako tubeera be tugenda gula za keedi zaffe tugenda gula motoka zaffe tugenda kusindika abaana baffe bagenda kusomera Bungereza bagenda kusomera mu Amerika wenzungu abaana bammwe abaana abadde basolooza abaana abadde basolooza Katonda talya ssente. Mwami Soda nga tunagenda kuweereza nabbi bwa mwaka nze sikanda kuwaayo nzikiriza n'okuwaayo nze omu nali siwaayo naye bwe nali siwaayo ki ekyantuukako emirimu gyange gyasibwa ne gikozimba naye Katonda yansindikira abasajja baali babiri nzikiriza baali beeyo bajja ne bandaba nga sifuna ssente ne bangamba Robert lwaki mu bintu bya Katonda tobissaamu ssente nze nababuuza ne mugamba ebintu bya Katonda birimu ekituli lyokka embisseemu ssente bambuuza emirundi gesa naye lwakuba Katonda aba mugezi kambabuli Katonda tawakana na mwana wamu wakana nange bambuuza ekyokubiri lwaki ebintu bya Katonda tobissaamu ssente ne bagamba ebintu bya Katonda birimu ekituli neganedda naye nagenda kuvaawo nga muwe mutukuvu angambye ekituufu yali angambye okuwaayo mu mulimu gwa Katonda omulimu gwa Katonda gende maaso abooluganda kambabulye gano ebintu bano kye bayita kimu ky'ekkumi nevova wano ogenda osanga omunaku bagenda kumugoba mu nyumba bwe zino sente zogenda kuwaayo wakakaani ezogenda kuwaayo wakayanja emitwalo abiri gy'olina mu baasa n'ogenda n'oweereza ono omu okuseera ono n'omusasulira omwezi gw'ennyumba ne batamugoba oba owadde ekimu kya 10 mu maaso ga Katonda kubanga kimu ky'ekkumi kitegeeza kwagala yensonga lwaki guno omwaka 2025 ndi mukambwe abasumba babbya abantu bakoze Katonda ayagala ssente Katonda muwe ssente muwe ensigo lwaki kana kayimbo kamanyi yakuwaayo mu nyumba ya Katonda kuba obutawaayo kiba kibi kireeta n'ekikolimo temutulimba namwe temutusibako bintu obutawaayo buleeta ekikolimo omwana Soda kankubulire ekintu kino nze maze ebbanga mu bwakabaka bwa Katonda era nze mujjeemu nziraga ndi mujjeemu Katonda yamala emyaka mingi nga ntuma oluusi ninga nti gwe sitaani gw'ontumi naye mugamba nti gw'oli sitaani bw'obanga oli sitaani njagala okomewo oyogere n'akomawo ne mugamba oli Katonda kati toyogera n'akoma nayogera emirundi gyonna otegera bulungi kati temujja kutulimbalimba nti simanyi bw'otoweeyo mu maaso ga Katonda sasulira obulamu ky'ekkumi tekikwatwako ekimu tekikwatwala kiwe Katonda alya ssente abantu mubaraguddeko bagenda kuzimba amayumba era omwaka gubaswaziza wano twalabye Karamoja nawo babadde n'enkungaana abantu obuyumba 15 bwona buyidde abalagule bonna abalagule obuyumba bwona bwayidde kati mwe basuuba mubulagula ki bannabbi abali mu Uganda waliwo n'abafiiridde ziti kyegwegwa waliwo abafiiridde wano efort motoka yatomedde abantu 15 voni zeekubya abantu ne bafa kati mwe bannabbi abali mu Uganda lwaki ebyo temwabirabye lwaki temwabirabye mulagudde abantu kuzimba amayumba naye gwe muyodde musimbi gwammwe muli emutudde nze nina obusungu nammwe naliko ku crusade emu kati nga abantu bangi nnyo omusumba oli sigenda mwogera linnya mukyala yali w'amaanyi nnyo
omanyo okuleeta ebisero nga obuwanvu kyenkomanga ekye sente ne babiteeka in every corner nga bisero binene bwebati ne basoloza abankuserebawo bonna ne bakomawo e Kampala. Ne kankulu omwana soda kankubulira ekintu omanye ekimu ky'ekumi kitegeeza ki ekimu ky'ekumi yali Yesu yennyini bwe yagenda ku musaalaba ekimu ky'ekumi. Okakasa. Yes, Yesu ekimu ky'ekumi yagenda ku musaalaba n'ayiwa omusaayi gwe Omunayuganda n'afuna Omukanada n'afuna Omugezi ensi yonna n'efuna kyali kimu ky'ekumi kye yawaayo ekyo. Naye bana ekimu ky'ekumi tekitegeeza sente abooluganda abali mu mpulisi ekimu ky'ekumi abasumba tebaddeyo kubaba tekitegeeza sente ate ekibereberye ekibereberye bino by'ekibereberye ye Yesu kubanga yali mubereberye kubanga kakati omanyi lwaki nkugambye guno omwezi ogwa January batugamba esente zonna z'okuŋŋaanya mu January olina ziwaayo ng'ekibereberye mu kkanisa ekibereberye yali Yesu ekibereberye yali Yesu kankuwa ekyokulabirako nze lumu nali neebase wange waka nali ngalamidde kitanda kye naye sikugamba nali siina se naine akwakonti ne akakadde nga kamu naye omanyi mu mitukufu kyagiranga nangamba Robert genda mu tawuni okole sente ojjeko emitwalo 10 ogenda okugabira abaavu omwe mitukufu yakingamba naye bwe nagenda mu tawuni nakola emitwalo 40 nezijjako emitwalo 10 negigabira abaavu ekyo kimu ky'ekumi kyowadde Mukama Katonda. si kulwalira musumba akuyimirira twalira musumba agenda azimbe zikalinaza azimba akedize agenda agule motokaze abaana bagenda basobere mu Ngereza nedda kimu ky'ekumi bantu mwe bagoberezimwe kamba buuliri Katonda sitani abajjeko okumanya n'okutegeera kubanga abagamba Katonda agaba amagezi okumanya n'okutegeera osobola otya kubanga oyina ebbaasa erimu emiliyoni erimu emitwalo 30 nga olwo neibawo nga bulokole bamugoba mu nyumba bamukasukide ebintu mu nyumba noyisaawo sente zo n'ogenda n'oziwa musumba eyazenga yevuga abaana bali bweru gwe n'ozitwaliro abalokole mwenna abali mu Uganda abasinga muri blind amaaso gamwe muri blind mugamba muweereze Katonda naye nga muweereza sitani muweereza Lucifer atudde emagombe kamba buulire kamba omwana soda Katonda gwe tusinza tumuwulirirawa kasito owulira omuntu n'omulaba ng'ali mu bubi n'owulira omutima gw'amaziga n'olumiddwa wamu naye n'otoola sente zo z'omuwadde kimu kyekumi toddayo kwesusaalira musango nti nja kutwalira kakandi oba kayanja abo abasajja bagagga nnyo nga bwe kyetaagisiza kakati tebakyagaba nti Katonda abalabi bagaba Museveni abalabi bagaba Muhoozi abalabi bagaba abantu abalabi jala bulungi kubanga waliwo na kayanja yabuulira kenjiri n'agamba nti okuwasa omukazi omwavu kibi nnyo kayanja yabuulira enji n'agamba okuwasa basajja mwe mbabuulire okuwasa omukazi omwavu kibi nnyo kyanuma kati abakazi abaavu 10 ku 10 kuliko 10 ku 10 kuliko 97 bakazi abali mu Uganda bona baavu kati ko omusajja ono yayogera ekigambo ddala kituufu yali muweereza Katonda ye mugagga nga ne mu kanisa mwasumba abaavu bajjudde lwakuba ye mugagga ayina ebizimbe ayina buli kimu kyonna kati ne bw'aba agenda gaba Karamoja tagaba nti kubanga ne byagenda gaba si yabiwaddeyo byabano bankuseeri Katonda tagenda kutiikinga kayanja kubanga agaba kola kiyiraga naye abalokole mukamba bulira abalokole baganda banga abali eyo muyigo kwenoonyeza Mukama Katonda mwogere naye katuma abasumba abali n'otuwogererayo Katonda mwogere si kubogererayo wa Katonda mwana soda Katonda yampadde obunabbi bw'omwaka guno 2025 yali osande oluwedde Katonda yabikkula eggulu bweti njagala abawulira obunabbi buno mwenna akabasa oba kabiri kagenda kuva ku basirikali okutandikira ddala ku basirikali owa wansi owa poliisi wagenda kuva obuzibu kubanga nabadde wange waka kuno kunyigirizibwa kati nendabanga omwana abadde ku gate nga waliwo omuntu abadde amunyigiriza kalitro demon kabadde kanyigiriza omwana kati bwenaze nze ne kantya ne kavaawo amangu ago ne kuwayitawo omupoliisi n'angamba Robert Ntwanyi nti olina okuleeta omusirikale n'omuteeka ku gate kubanga bagenda kukuba amasasi netegera nti sitaani ali mu lutalo nange amangu ago omanyi kyena muzibe ne mugambye nti nze nsiiza Mukama Katonda ali waggulu ennyo yankuuma mbadde n'akakijja mu kamwa nagenze kulaba muggulu wa mu bbanga wabaddewo ekinyonyi kibadde kimu ekinyonyi kyasamye bulungi ne kikkiriza ekinyonyi ekimu kijje kikiyingire mu kamwa kati bwe kimaze okiyingiramu tekikimize nti kubanga kikiinako obulabe ngenda banyonyola kitegeezeza ki bwe kimaze okiyingiramu amangu ago ne wavaayo ekinyonyi kibadde kinene ne kiva mu east ne kijja mu center nga bw'olaba emmeezi eno ne wabaayo ekinyonyi ekirala nakyo ne kiva mu west
nekijja ne byetunuligana bwe bityo ne wabeerawo ekinyonyi ekirala ne kiva mu south nakyo ne kijja mu sente ne wabeerawo ekirala ekinyonyi ne kiva mu north nakyo ne kijja kati tujja kuyita musalaba kubanga kino kitunuliddegana ekyomu south ne mu north ne byetunuliddegana bwe bityo n'ekiva eno mu east n'ekiva mu west ne byetunuligana bwe bityo titujja kuyita musalaba oba tunaagita star mbadde nkyali awo mpuniikiridde kati ne wabeerawo emabbali naye ebyo byonna mbirabidde ku mukono ogwa kkono kati ne wabeerawo ebibinja bibadde bisatu ekibinja ekimu kibadde kiwandikiddwako nti Uganda International Level kibadde kiwandikiddwa Uganda International Level kigambo kibaddeko ku kibinja ekimu ne wabeerawo ekibinja ekimu ne kibeerako nti Uganda World War 3 Uganda World War 3 China First World War ne second Uganda World War 3 lwaki mu kusooka mbagambye nti ekinyonyi kino kyasamye kino nikijja ne kiyingira mu buno bakanjagala bugende eri bo officers abali mu government naddala ba Muhoozi ne Museveni abali ku mwanjo kino ekinyonyi ekisoose si kinyonyi badde gwanga prophecy kubanga ojukira ekirooto kya Nabukadunezi kabaka kye yaloota kyamusumbua nange bwe kinsumbuye okumala ennaku nga 2 zonna nga waliwo omugezigezi omu Daniel yeja naawe omakuvunula kakati kino ekyange bwe kitoba ekibadde kati kino ekinyonyi kino ekize ne kiyingira buli badde gwanga nti lino eggwanga waliwo eggwanga mu Uganda ligenda kunyigiriza eggwanga edda terigenda ligiriza bagenda kukkaanya begatte lino eggwanga lijje liyingire mu lifuuka eggwanga limu kyekinyonyi kiri ekyasamye kati kino nikijja ne kiyingira mu kamwa ne kiwuliramu kati ekizzeeko yensi yonna kati ekinyonyi ekivudde mu west ebadde ensi yonna yazze n'ekinyonyi ekivudde mu east naye badde ensi yonna nejja bebeera mu center n'ekinyonyi ekivudde mu south naye badde ensi yonna n'ekinyonyi ekivudde mu north naye badde ensi yonna ne bajja ne babeera wakati awo kibadde kitegeeza ki buno obunabbi buli very very dangerous kitegeeza nti ensi yonna wano Uganda waliwo ensobi egenda kukolebwa kubanga abantu bagenda prophecy badde tegeeza nti amawanga gagenda kwegatta bwe gamala kwegatta kubanga ekibadde tekiriwo ensi zonna si mawanga ensi zonna bwe zinaamala okwegatta waliwo ekintu kimu ekyomuzizo bagenda kwegatta bakikole ekintu ekyomuzizo kakati bwe banaakikola ani agenda kunyigirizibwa kubanga wabaddeyo ekibinja ekiri bbali ekitabadde mu bibinja bisatu by'abajaasi nabagambye nti ekibinja ekimu kibadde kiriko nti Uganda World War 3 ekibinja ekyokubiri kibeerako nti Uganda National Level wabuli ekibinja ekibadde ekyokusatu kyo kibadde ebbali kakati luno olutalo kafungula mpete nti ensi yonna zigenda kukkiriziganya kubanga omulabe sitaani azze ayagala kukozesa abantu ensobi kubanga obunabbi nabagambye nti ensi emu eyingidde mu nsi ndala ekyo kivudde luddawo kansooke mbaviireko wali emabega nalabye Muhoozi nze kennyini naye simanyi lwaki Katonda yanteeka ku nsi yonna ngirabe ndabe n'abakulembeze abasinga naga nti Katonda obunabbi bwe yanteekako nze siraba byalo byokka ndaba ensi zonna nziraba kubanga Katonda yasoose kuleeta Muhoozi tageti ye abadde asoose kuleeta omuzungu ng'omuzungu ye mulabe wa Uganda si Bobi Wine si opposition naye Katonda yandeetedde omuzungu bulungi n'amundaga nti ye mulabe wa Uganda kubanga ye general CDF yes yaleese omuzungu nedda si yaleese omuzungu nga CDF Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni wabaddewo ettadde nga bw'olaba panze omusenyu ne tugenda ku musenyu nga tukube mundu tugenda kuba Pentagon kubanga obuzibu bwona bugenda kuva Pentagon ki mu America badde manyene yakana mu America kubanga obuzibu bwonna musimbe obunabbi buli namwe bonna bannabbi abali mu Uganda obunabbi bwange bwe mbawadde nandibadde nsaba mugende mukubemu akafaananyi nga bwe mbagambye kubanga nze sobodde kudrawinga binyonyi nga bwe bibadde ensi yonna mugende mukubemu akafaananyi mulabe prophecy eyo egenda kutuukirira kubanga ensi zonna zigenda kwegatta zikole ekibi kubanga waliwo mu ggwanga twakiwulira ku waliwo eggwanga lya batandika nga bayita abasiraamu bajja abasamize bajja obwoba omusiraamu jangu osabe osinze nga ka alawo
bw'oba oli musamize jangu osinze alawo bw'oba nga oli mulokole jangu osinze alawo bw'oba nga oli oba wali wa Busaka jangu osinze bwensinze kyekino kyevudde bagamba nga mwena muzze buli mu kifo kimu oba wabadde mulokole oba oli mukatuliki oba oli muprotestanti oba nga oli musiraamu oba oli muorthodoxi nga mwena mukungaanira wamu olira kwegamba ekyo ekibi ensi yonna egenda kukola ekibi egenda kwegatta bakole ekibi okujja abantu ku mulamwa gw'okusinza Katonda kati yavadde nkugamba kiri nti Muhoozi bwe yazze nze namukulembedde kubanga yabadde agenda kukozesa emundu kuba Pentagon kubanga Pentagon mu America bayina kye bateekateeka okukola kubanga mwegenda kuva Kanaluzaala ka World War 3 kubanga nabagambye ekibinja kire ky'abajaasi kibaddeko Uganda World War 3 kitegeeza nti Uganda ina kyegenda kutandika jeno no yasubiza dokuba America Uganda ina kyegenda kutandika kyonvula gamba obunabbi buno araba obunabbi buno wembagambye gwo musamizi gwo mulokole gwo musiraamu kino si kyabalokole bokka kya gwanga kindi si kya gwanga lyo kyansi yonna kye kaseera gwe abadde akyalimu obunafu fukamira wansi tusabire ensi yonna kubanga ensi zigenda kwegatta omanyi kyeweze ugatanga obutabanguko bino musimanyi bwe zigenda kwegatta zigenda kulwana yensonga lwaki ekibinja kinene nagambe kyabadde bali kigwaddeko Uganda World War 3 kakati bwe tubadde wali nga tutagetinga kuba Pentagon mu America kyovula benaku zino gwolowooza lwaki Muhoozi alumbagana amawanga Muhoozi aliko question mark era waliwo ekyama ekikusifu kubanga Abannayuganda tubadde mafujjo lya abeera mbobeza sifujjo lya Muhoozi abantu ne bamuwayiriza nti oluusi obuliriza lwaki ekyo ekintu lwaki Muhoozi alumbagana amawanga sifujjo lya Muhoozi kino nkibagamba kintu kiviira ddala waggulu lwakuba bwe najja wanne njogera abantu banvuma abagamba nti Muhoozi ye president yaddako ne batabuka abantu bwe nabagamba nti ye Muhoozi ye president yaddako era yakyaddako abantu batabuka abantu ne banvuma nitubuuza nti kakati gwali eyo gwamanyi president addako osaba bw'oba osaba jangu otugambe Katonda ayogedde ki kubanga Katonda bw'aba anayogera omuntu alonda omuntu ogwo anayogera nawe amulaga biki ebiri mu ggwanga biki ebigenda kuddako Mukama Katonda bwe yansindika nembawo obubaka nemugamba Muhoozi yaddako mwanvuma buli omu yanvuma nekyayagala naye nze saafaayo njogera ne Katonda era Katonda yampa obubaka bwano wa 25 kati nabo omuddeyo munvume kubanga buno obubaka bwemba wadde nti Muhoozi ono mulowooza alumbagana amawanga si ye naye tekyava mu birowoozo kipulaningiddwa ani Katonda stand wali nagambye ekinyonyi kimu kyasamye kiri nikijja nikiyingiramu waliwo eggwanga Uganda ye ggwanga eriddako eri Isirairi Uganda Isirairi ye mwana wa Katonda omubereberye Katonda gwe yali alonzi kati Uganda ye second gundi mwe temuyibita kamu kweyagaliza Uganda is the second born tewali kuteeka mu kweyagaliza kyekiraga ekiri spiritual olowooza lwaki Katonda nze yandemerako kundaga ebintu nzijukira omwaka gwali 2040 nga baali tebanaba kuggulawo ekkomo ku bisanja nali kizinga eri Kalangala nasulanga siyebasi Katonda najja nampa ebikwatagana ku President Museveni byonna nembimanyi naye nangamba nti ekisanja kigenda kubeera kabod off era kituufu ekkomo baalijjawo kakati Muhoozi ono okuvaayo n'agenda n'ateeka obubaka ku mawanga kiri spiritual mwe abantu abamu kyemutalaba mwe abali ku opposition namwe abali mu government abamu kyemutalaba nedda kintu kiviira ddala eri Katonda abirimu Katonda era waliwo eggwanga erigenda kumira eggwanga eddala ly'eggwanga Uganda yenaamiro baje bagenda Uganda yegenda kumira emira America nedda tegenda kumira America egenda kumira eggwanga liri kumpi naffe wano liri ku muliraano ne Uganda kuba yasoka naga agenda kuba Nairobi mu waliwo eggwanga lyegenda kumira liri kumpi ne Uganda era eggwanga eryo tegenda dikaka lijja kwekiriza kubanga kiri ekinyonyi tebakikase kuyingira mu kinnaakyo kikkiriza kyokka ne kiyingiramu ne babeera bumu tugenda kuma butambi buno lero nakuza omwezi 4 omwezi gwa January ne kibeera bumu kakati ne kiraga nti omwaka 2025 mulimu ebizibu kubanga omwaka gutandikiddewo nabagambye obuyumba 150 bwayidde wano Karamoja
wano ekyenjojo abantu 15 bafudde mu kabenji wano alien skin ne gundi ne paraso gerumbi obubonero obusokeddeko ku bantu abatono abawansi kati abagulu bajja kudda kukola ki okwerumba abagulu bajja kudda kwerumba itoza abasumba be batugambe nti mwaka gwaffe gwa buwanguzi oyo kasasiro si mwaka gwa buwanguzi ebyo bulijjo bazenga babiragula era nga abantu balemedde mbupangisa abantu balemedde maroni oloni zibatwara ate mbajja ku kimu kya 10 musumba abai na musumba 222 yalagula n'abagamba mwaka gwa mugenda bali abiri covid nara kala kata abarokola abali eyo singa abasumba bali bayagula ebituufu wali bali bakava mu kutoragula corona natwala kata nenga abantu gambe 2 mwaka gonzo oli yangamba soda nali mu church guno omwaka nagamba njagala ojjukire nnyo obadde mu kanisa nti musumba nzijukirawo guno omwaka ogenda kola ebyamaanyi n'ebyamawano mu ggwanga lino n'omwaka guno nagumalako ndi mu nyumba covid yakala kati nekira manyi kiri China pandemic ezemu kina basumba bannabbi ba Uganda batte mu wakirabi pandemic ezemu mu China waliwo kiwadde kizera kikyefaanyiza corona kati abalagula mmwe mufanga ki olaba lwaki lwakuba tuli eno end time lwaki bayibuli eyogerako nti ensi wagenda okujja okukemebwa okwensi yonna tuli mu end time abalokole muve mu kucamuukira n'ebyamagero abalokole muve mu kucamuka n'ekwambala engoye ez'ebbeeyi simanyi kugula mmotoka ebyo Yesu yatugamba nti emmere y'abaana ebyamagero emmere y'abaana era omulokole ali faithful mu Katonda takaabira mmotoka takabira ngoye za bbeeyi asaba ekyamagero omulokole omutuufu asaba mmere ya leero ye mulokole omutuufu kankuwulira omwana soda omulokole omutuufu kasandi olya n'okkuta era kiba kiwedde Yesu yatugamba nti olunaku lumu n'ekibi kyalwo kirumalenga mulekenga kusabira ebyenkya simanyi Prado simanyi mayumba omulokole bw'oba olidde n'okutta gulumiza Mukama Katonda wo bammeka mulowooza abalina zaakedi basula tebeebase ng'emizimu gibayonka ng'abasajja basaddaaka obulamu bwabwe yagenda mu sitaani n'agamba nze emyaka 2 gijja kummala nze neesaddaase nga tayagadde kusaddaaka banne nze neesaddaase kati emyaka 2 wegitawa muntu waali kati osobola okulya akamyeni kakuka mu lubuto wadde olina ezirengiru kubanga ziba ya countdown mwe abalokole mwe byemusaba okufuna abasamizi babiina bibaka by'amaziga abasajja abagaga wano mu Kampala abasinga bonna bali mu Bwakabaka bwa Sitaani kamba buli balokole tekibeeyinuza nti kalina zone eziri mu Kampala nti za Yesu nedda bananyinizo baweereza ba Sitaani bananyinizo basamize nababo batukulembera mu gavumenti basamize basaddaaka aba gavumenti n'aba judges basamize n'aba judges bali mu gavumenti bali mu bibiina byonna bali mu Bwakabaka bali luddawa bibatukulembera amakoteeri agali mu zipoto abantu mwe bayitira ogenda okusaddaaka kati no kankubuli waliwo abawamba abaana babalya kyeretu babawamba babawamba babatwala mu Bwakabaka bwa Sitaani babalepinga babaana babajjamu ebibumba naye balokole mwe lwakubamu emitima gyamwe giri ku ssente giri ku bugagga tuli mu end time please musabe Katonda omutukuvu atuwe obununuzi guno omwaka teri kuzannya mulokole bw'oba kuba kuba vivi kuute vivi lekerawo okufukamira n'ogenda kusaba mmotoka n'ogenda kusaba ebizimbe dedda sabira abantu abali mu gavumenti sabira abantu abali mu Bwakabaka beetaaga Katonda naye tebamulaba bali mu busibe Sitaani yabasiba twetaaga Katonda anaatununula guno omwaka 2025 mwaka muzibu mulokole beera ku mavivi saba Mukama Katonda saba omununuzi Mukama ajja atuyambe tugenda mu politics omwana soda kubanga abantu bonna buli omu ategeseewo bwagenda kulonda agamba nze nfiira ku Bobi Wine omulala agamba nfiira ku Museveni naye nga tebasabye na kusaba tamanyi bigenda kuvaamu naye Mukama Katonda ffe yatuwa results tumanye bigenda kuvaamu tumanye ani agenda kulya ani agenda kukaaba yensonga lwaki Katonda atadde okusabira eggwanga lino tusobole okuyamba abantu bamuzira batalaba tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso Mukama Katonda omutukuvu agamba mwabalokole abalokoka siriasi musabe Katonda abazibula amaaso musobole okulaba kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda kale Export TV to the world.